Yes, ensonga ensimbi zifuuse ensimbi. Yes, essente bagamba nti biba ebintu bisatu: ssente, mukyala n'ettaka. Ebintu ebisatu ebyo bintu bizibu nnyo. Tukyeyongerayo n'okuba nga tulaba ensonga ezigenda mu maaso era nga tweyongera okuleetera abantu ab'enjawulo nga battannya n'okuba nga batema empenda n'okuba nga buli omu mu butuufu akuba ettooki mu kintu kya Honorable Mathias Mpuuga okuba ng'aweebwa obukadde 5. Bannange, zaamuweebwa mu butuufu oba nedda? Omusajja yengenjinga mu act of corruption oba nedda? Omusajja, did he misappropriate any fund oba nedda? Did he misuse any office given to him oba nedda? Nze naawe naye nga tweyongerayo okuba nga tulaba, tweyongera okuba nga tumulisa mu tooki, ate tweyongera okuba nga tukuleetera abakugu nga batunuulira ensonga zino n'okuba nga nabo nga baanalayizinga bakuwa endowooza yaabwe. Tutunuulira abantu bangi bagambye nti ebibuuzo bingi mu nsonga eno naye ansa ntini. Nti ye abange Mpuuga muna kibiina kya National Unity Platform, Mpuuga muna opposition, nti buli omu akimanyi, naye ekyebuuzibwa kiri nti lwaki abantu abasinze okuvaayo kuba nga ate bamuwolereza nga ba NRM? Ekibuuzo ekyebuuzibwa kiri nti singa aba NRM bagamba nti tebakwatagana ne opposition oba baagala opposition egwe, lwaki bannakibiina kya National Resistance Movement be bavuddeyo nnyo okuba nga balumirirwa nti kubanga Mpuuga bamugjeeko, nti kubanga Mpuuga omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform amugambye resigninga, sooka otuuleko wansi, va ku kifo ekyo ekyakuweebwa kya parliamentary commissioner. Nti ye abange lwaki NRM esinze okuba nga ate balumwa nnyo ne batuuka n'okugamba ate simanyi nupe egenda kusaanawo, ate simanyi lwaki, nti ate simanyi nti Mpuuga ke bamuggyeyo simanyi mu kifo ekyo ke Bobi Wine katandise okuba nga alwanyisa Mpuuga, simanyi nupe eweddewo era egenda kusaanawo era manya kikyo. Era abantu beebuuza nti bandibadde bano ba NRM basanyuka busanyusi? Bandibadde bajaguza bujaguza ne bakolako ne bupate ne banywamu ne balyamu kubanga ekibiina kya opposition kiggwawo oba opposition parties ziggwawo? Nti naye bange nga balumiddwa nnyo, nti ye abange nga bavuddeyo nnyo okuba nga badifendinga. Nti ekyo kyeyongera ddala okuba nga kikola kikumulisa oba kyeyongera okuba nga ate ggwe kikulaga ekituufu nti wandibaaweeko banne. Nti munnange wandibaawo ekintu ekiri special ab'NRM kibalabo mu mukulu Mpuuga, nti oba olwawo kibadde kiba kukikolera bo. Nti ebibuuzo bingi awo naye ansa ntini. Era akugambye abantu batandise okuba nga ate buli omu aleeta endowooza ye ku kintu ekyo, nti wootunuulira ennamba y'abantu oba abantu abavuddeyo okuba nga badifendinga omukulu Honorable Mathias Mpuuga, tetuganye omu opposition mwebali ne mu kibiina kya National Unity Platform mwebalimu, nti naye lwaki bana NRM be basinze nnyo okuba nga ate balumwa? Ne batuuka n'okugamba nti era Bobi Wine oba tewegobyeko mu bulogo obwo nti munnange ekibiina gundi pati egenda okuba nga esaanawo, nti wejjeko obubuloga, nti obubuloga obwo bwe bukuleetedde ebizibu, obubuloga bwe busaasaanya eŋŋamba ezitali ntuufu, obubuloga, nti ye kikyo. Nti singa bamanyi nti babuloga bano tebalina mugaso, nti kyo bandibadde basanyuka busanyusi, nti leka bwa buloga bwogere nti deni leero ekibiina kyabwe kibe nga kisaanawo, nti babuloga beekube bokka na bokka, nti oba babuloga bakube pati esaanewo. Nti naye lwaki bwe basinze nnyo okuba nga balumirirwa? Ekyo kye kibuuzo essaawa ya kakati ekiri mu ddiiro, era abantu abasinga obungi kye batandise okuba nga bamulisa mu tooki ne bagamba nti ensonga eno bannange simbawo akati awo, nti leka tusimbe wakati awantu awo, nti waliwo ekitagatta, nti waliwo kye tulina okuba nga tutunuulira nnyo, nti era waliwo ekyokuyiga. Lwaki
lwaki bakabidde nnyo Mpuuga okubanga bamugambye nti oba okubanga yawumuziddwa okubanga bamugamba nti oba okubanga bamugambye nti va ku sooka okole ki oveeko ku bukulembeze obwo obwakuweebwa okusavinga nga parliamentary commissioner nti sooka omuleko ogendeko wali wabbali nti lwaki bo ebasinze okuba nga balumirirwa nno mujjukire nti si kifo kino kyokka nti lwe bakwata Honorable Mpuuga ne baba nga ate bamukyusa okuva ku kifo kya lead of opposition ne bamuwa ekya parliamentary commission ebigambo era stiiro byayogerwa ebigambo siru byayogerwa era ne batuuka okugamba nti simanyi Bobi Wine kadidde Mpuuga ate namudda ku bwa lead of opposition nti ekifo ekyo abadde akisobola era abadde akikumye bulungi emirimu abadde agitambuza bulungi yabadde akisobola nti ebigambo bingi nnyo ebyayogerwa era ne bireetawo ebibuuzo bingi nti ye lwaki bo be balumirirwa siba opposition bakibiina kiri ekiri mu ruling government bandibadde basanyuka busanyusi ne bagamba nti oyo ke bamugjeewo nti yabadde mpagi nnene naye nga kabamugjeewo nti kati awo katujaganye oba kati ekintu katukikube nga we tuwagala nti naye ate bayogera ne bakola kino nti ekyo kiraga nti bajjeewo omuntu waabwe abadde abakulira nti oba oliawo batiddemu nti ate omuntu gwe bagenda okuleeta tajja kubabeerera mwangu tajja kubagondera tajja kubakkiriza bayiseewo ebyabwe nga bwe babyagala era ebigambo nkugambye abakugu batunuulidde ensonga eyo si bigambo byange nnyina wano munnange aba political analysts nga beeyongera okuba nga bakuleetera ensonga eyo n'okuba nga bagitunuulira ate nga bakuwa wino bo kye balowooza n'amazima gennyini ekiri mu nsonga eyo nti wogitunuulira n'ogikubamu ttooke n'otangaaza bagamba nti bo kye bazuudde kye kino nti mu butuufu waliwo ekintu ekiri special Mpuuga kyabadde alina ku bantu ba NRM oba favors zabadde abakolera ndowooza ate nga gye balowooza nti omulala naddako tejja kuba kyangu ku side yaabwe munnange saagala njogerera abantu abalina endowooza zaabwe kankulekere munnange abakugu baabano nga bakola ki nga bagezaako kubanga ate baanalizinga ensonga ezo naawe wulira jjamu ekikyo naawe ng'omuntu osobola okuba nga otubuulira kiki ky'olowooza ku nsonga eyo. Nabagamba dda Musambo Abdallah, how are you? Salamu alaikum wa rahmatullah. Nakalanze Hafiswa, how are you? My daughter, my mom, strong mama, how are you? We have to fight. Babulire tetulegeza data tava ku ssimu buli lunaku teekayo ekintu kyonna ekya struggle mbejayiridde luno tugenda dulwana paka dugusa ate tulusobola mbegayiridde temulegeza kubanga buli mu kusasula abaana ba bloga b'NRM Zahara Serunjo Jolioti, how are you? Salamu alaikum wa rahmatullah. Buli mu kusasula aba TikTok b'NRM basobole okumubakinga badde ntunulira olwaleero platforms zonna nga babloga ba NRM be bali mu kutaasa Mpuuga bano ababeera ku TV zonna ab'NRM be bali mu kutaasaani Mpuuga so tetuyina kulegeza wano kana ka group twakeesunga dda Olisha Walumbuye, how are you? Twabeesunga dda and this is the right time. Nze kirungi mbadde mbamanyi era babadde bakimanyi nti nze mbamanyi kyovola nze buli lwe mbadde nvayo ne njogera nga bw'obasanga bagamba ne Nusifa tokola ki tukwewuunya we yali badde part of us wali badde oli naffe okola ki okubalwanira kuba bamanyi mbamanyi eyo gurupu nabagamba tebagifuga ne mu DP babadde tebagifuga babadde tebabafuga abo tebafuga ubabeera balina okudominatinga their target kakati bwe balaba nga Bobi Wine ali ku top ne bagamba they had to join him basobole okuwangula mwe mwebuuza lwaki akaseera kano kabanza okubawa ebifo mu parliament kabongedde ebifo mulundi ogwokubiri lwe batandise olutakuba bamanyi Bobi talina ngeri gyagenda kubajjako bifo kubanga mu parliament balinayo speaker
tambuza video sharing video njagala okwebaza abaana b'e Masaka nti Masaka evuddeyo strongly njagala okwebaza Honorable Florence Namayanja ne ttiimu zonna ndabye ez'Ekyotera ndabye district ez'enjawulo ndabye ez'Erwengo. Thank you so much. Mbagamba temupowa towaayo kadde konna njagala okwebaza yenna ng'obadde owulira oyina love ya Bobi Wine. This is the right time to defend him kubanga wano ke kaseera kokka ke tuyina okutaasa president waffe, otherwise we mulegeza his done. So mbegayiridde yenna njagala okwebaza abaana bakadaama mwenna abali mu diaspora abali mu biyumba. Thank you so much. Mwebale nnyo data wammwe, mwebale mwenna, mwebale abaana abali kuno babloga mwenna, abakyala n'abaami, abawala abato, buli omu akole kyasoboka tusobole okutaasa omusajja waffe. Otherwise enkya nkitegeddeko bagenda kutuuza press conference, naye ndabula abaka ba parliament mwenna aba Nuupu abasirise mu kaseera kano, mwe ababaka ba parliament abali ku tiketi ya Nuupu ng'osirise essaawa zino nga Bobi abamafias bali mu kuba left and right. Tubalinze era njagala buli alina omubaka wa parliament mutuuze enkiiko za Nuupu. Mbegaidde buli alabye omubaka wa parliament ng'akyana n'agira kuba Kakembo ye avuddeyo n'atukuba. Bwe bataddeyo waliwo omukutu ogumu gwe bataddeyo ekifaananyi kya president nti enkya agenda kuba ku NTV ssaawa 2. Mbegaidde enkya ssaawa 2 president w'abantu agenda kuba ku NTV ssaawa 2 ku makya. Naye bw'abadde bateekayo ekifaananyi ekyo tambuza video sharing video. Nyenzo okulaba Kakembo ng'avaayo ng'agamba gasiya atugasaaki agenda kutukuba bukubi ali mu kwonoona amannya g'abantu. Kakembo mbwate kama ow'entebe otuuse ku level evuma erengeza Kyagulanyi omuyite gasiya mbwa gwe nga wali wavuganya entebe n'otawangula ne bakubba akalu. Omukazi n'akutwala mu kooti, nze kennyini nze nakkwata ne nkutwala ewa Kyagulanyi ng'abasajja bakusazeeko bakutwala mu kusiba luzira ne tusonda awo ssente ez'amangu. Bobi njukira yampa kakadde ng'akyali memba wa parliament nampa 1 million nga Bobi simulabangako ng'ava million n'atuwa 1 million ku twedita waawo twali naawe Kakembo jukira ne batuwa 1 million tusasule omuntu eyali akubanja. Lwaki mweramira mangu Kakembo? Lwaki weerabidde mangu? Lwaki Bobi omuvuddemu mangu Kakembo ne tuteekawo okulonda obukiiko bw'abavubuka register Nuupu n'ogikweka biseera yali ya people power n'owaayo eza DP ne tukuwulira nga bakulikodi ne logamba bano tubakubye ekimoni abaana bonna bawangudde ba DP. Novaayo n'otuyita bakadeyideyi ku CBS n'otugamba twasama nnyo. N'enyigira omuntu yenna eyakutwala ne bakusonyiwa. Chairman Nyanzi wakwata ekisajja kino n'okitwala maaso ga Bobi ne bakisonyiwa. Nkunyiigira kubanga zino zaali zisaana kugwa. This time tetubaako na kisa. Mukama wange nkwegadde omubaka yenna tuba tunuulidde. Omubaka yenna agenda osirika mwene ensonga. Njagala bafuutu soldiers buli omu atuuze olukiiko lw'amawulire. Buli MP atuvuddemu mu kaseera kano. Bwe muba nga mutidde empuugo okusinga Bobi Wine eyabawa tiketi, wallahi tugenda Hassan Kirume yasinna kulaba. Twagala buli mubaka abeeko olukiiko lwatuuza. Baako olukiiko lw'amawulire lw'otuuza ogambe nze ndi mutota support. Tukimanyi mu parliament abamu ababaka mubadde mulya ssente ezo. Abamu mwagaana okuzzaayo mpuuga nfunye okwenyamira nga weegaana. Mpuuga okimanyi bulungi ababaka bwe bafuna miliyoni 4. Nookasookere ku 25 Bobi Wine ze yajjaayo za 12 bba. Mwe mwagaana
mwaka gulupu kamwe ne muzanya katemba nti muzizaayo sente kati mwazizaayo. Bobi n'agenda n'awandiikira banka n'agigamba muzeeyo sente zino miliyoni 25 ne bazizaayo. Mwe mugaana. Wano abaka ba palamenti abaffe ne babawa miliyoni 4. Bobi n'abagamba muzizeeyo. Mpuuga n'obatiisatiisa n'obagamba mugezeeko abeewo anziriza sente. Kagabo yazikwata n'azireeta mwali mumuttamu omuntu. Ne muwaliriza Kagabo ajjaafu atuze olukiiko lw'amawulire yeegana agambe sente si mmwe mwazimuwa. Mpuuga n'ezo mwazirya. Ku luno ne babawa miliyoni 10 okuyisa supplementary budget. Mpuuga era sente ezo mwasirise. Tontunuulira butunuulizi. Sharinga vidiyo netambule. Njagala buli andaba sharinga. Buli andaba kati nga we muliko. Buli omu sharinga. Njagala message netambule. Nze nebaza Katonda nti mwoyo wange ow'omunda yandaga nti abasajja nti bazze kutwegatako mu mutima mulungi. Mwalabye Empuuga bwamugambye bagenda kugoba mu kibiina kya National Unity n'agambe ekyo ekibiina ffe twakikola. N'agamba ffe twakikola. N'agamba ekyo ekibiina ffe twakikola. Nti tebalina mandate emugobamu. Naye nga Bobi you overtrusted these guys. Nakugamba. Bo kye baali baagala kufuna bifo bisaba tebakulimba. Mpulidde muwoza Nambooze tasobola kwawukana n'eno gurupu. Tasobola nkiteekako ssente. Nambooze akyazanya kati ye bamusindisa abege. Kubanga talina ngeri agenda kufunamu mawulire nga bonna bakoze eki kati abamu bajja kweyawuzaamu naye nkulayirira eyo gurupu yonna eri wamu. Ndowooza Ssemujumu Mulabi awanze muliro. Sseggona awanze muliro. N'abalala bajja. Mwanga Kivumbi ayinza okwefuula nga babaagala Bobi Wine. Bonna bakulimba bwe bajja mu kisenge kyo beegendereze. Balina sword emabega. Eyo gurupu nkubuulidde yonna eri intact. Mu lutalo luno. Naye naffe abagalagala bakyagulanyi tuwagadde. Waliyo omwaŋŋambye busimanyi biki. Nze nali wa dipi naye ntegeera. Nze nali wa dipi naye sirina biwawaatiro bingi bye nnoonya. Okitegeera? Naye mmwe mwagala kubeera nga buli we mubeera mufuga. You wanted to dominate. Mu Buganda mwadominate nga nekira ffe tetuli mu kulonda Katikkiro w'Emmengo. Kubanga mpuliddemu mulowooza ow'ekitiibwa. Ffe Kyagulanyi tetwamulondanga Katikkiro kubeera Mmengo. Ffe tetumulondangako kubeera minisita w'Emmengo. Nedda. Ffe twajja kunula bannayuganda abali mu kubonaabona, abali Omolo, abali e Busoga, abali e Ggulu, abali Arua, abali e Yumbe, abali Wa, abali e Masaka, abali e Mbalala, abali e Kyegwega. Kyekyatuleta mu struggle. Ffe tetwajja kufuna bitiibwa. Kati mwabaagala ebitiibwa muddeeyo Emmengo. Wali vacant, waliyo ebifo ebyetaaga okujuza. Muddeeyo babawe ebitiibwa. Naye nawulidde Empuuga owoza butojja kuwagira muntu avuma Kabaka. Ani yali avumye Kabaka mu baana ba Nuupu? Lumbuye yali avumyeko Kabaka. Oba nze nali nvumyeko Kabaka? Nze bwe nvaayo nze mukimanyi bulungi nali nkola Mmengo nga ndi mukola mu ofisi ya protocol. Naye buli lwe bandabanga emabega wa Kyagulanyi nga nyambadde ovulo nga buli lwenzi Emmengo bandayiza. Naye lwaki otuswaza gukazi gwe obeera emabega wa Bobi Wine? Nenvaayo nze kennyini nekola press conference yange mu nnyumba yange ne mbagamba ab'Emmengo bambuulire oba okubeera nga mpagira Kyagulanyi sikirizibwa kubeera Mmengo. Navaayo kweranako nze Mmengo tengobangako. Navaayo nerwanako ne mbagamba bwe mbeera nga mpagira Kyagulanyi nga mundaba emabegawo nenzija nenkola Mmengo musango nga nina abantu bendaba nga babeera ku Museveni
ng'ate bakola Mengo bote mubagoba naye nga buddakika bandayiza otuswaza gukazi gwe tosobola kubeera ng'okola kabaka ate nga buwagira Bobi Wine. Kakati nze kennyini nejje Mengo ebitiibwa n'embireka wakirabika eri bw'obeera mu bitiibwa ennyo mbu tokkirizibwa kuwagira Kyagulanyi ne neegoba. Nze sirina bbaluwa yangoba Mengo era bw'oba ogwogirina nga baagikuwandikiranga engoba gireete nze tebangobanga Mengo nze neegoba. Nze nasiima ne mpumula kubanga nalaba nga bampisaamu nnyo amaaso lwa kuwagira Kyagulanyi.